Webale nnyo muganda wange Kikambi, olwaleero tukomyewo mu bbanguliro lino tubanguka mu lulimi Oluganda, ebisoko, engero, ebyafaayo, ennono na buli ngeri. Mukwano gwange omu yambuuziza nange amusomesa mu Nabusiro, okutema enkooko kye ki? Okutema enkooko newankubadde ye mu kuwandiika yawandiise okutema enkoko, naye nze nategedde kubanga ndi musajja amanyi olulimi Oluganda era ebisoko mbimanyi nnyo. Oyogera ku kyogerako mumanya kati wano abadde ategeeza kino. Waliwo bakimugambye okutema enkooko, kubanga singa owandiika n'ogamba nti okutema enkoko batowambadde wano waba wabulawo eddoboozi eriwanga loliraga bwoba owandiika n'ogamba nti okutema enkoko kino, okutema enkooko kino ekisoko kitegeeza okukaaba. Okukaaba okwo n'ebiseera ebisinga nga waliwo embeera etali nnungi, katugeze nga mu kufiirwa, kyova owulira olugero olugamba sebakisa mulwadde. Olugero lugamba, uliriza olugero lugamba nti sebakisa mulwadde, sebakisa mulwadde, enkooko zimubika, enkooko zimubika. Omulwadde bw'oba omulina ewaka nga tewatugamba ffe ku kyalo, tetusobola kuloota buloosi nti olina omulwadde, wamuteeka mu nnyumba omujjanjabirawo, omuleetera ebbombo n'omululuuza, omuleetera ebigagi n'anywerawo, tetumanyi tewatugamba. Olina kusooka kututegeeza, otegedde ensonga. Naye ng'otwatugamba n'afa oba n'akutuka ne lutema, tujja kuwulira nga mutandise okukaaba, tumutamye tumumazeemu amaanyi, agenza atuleseewo, embeera gitutegedde. Kakati zino enkooko zino zetuwulira, amaloboozi ago agalimu okwemulugunya eri omutonzi nga bwamubajjeeko amangu, munnange ze zijja okutuwulira ffe ab'ekyalo nti omulwadde gwe wakisa, okukisa kwe kukweka omuntu ekintu, era singa ojja kugamba mutankisa, oyo gundi mwagala nnyo kubanga tankisa kyama, aba amubuulira aba takimukweka. N'olwekyo sebakisa mulwadde, enkooko zimubika. Ekitegedde ekintu ekyo tubuulirengako kuba n'ekyo bw'oba tolina obuzibu bwe tobunyonyodde eri bantu tebasobola kumanya, weeyogereko amakulu gaalwo, nti weeyogereko abantu bamanye kyoyagala bategeere. Nze sijja kuloota buloosi manye nti gundi yeetaaga saati oba kanzu n'agikuwa ntya. N'olwekyo ebiseera ebisinga tulina okweyabya, bwe kiba kyetaagisa tweyabye, tunyumye tusobole okubeera abanyumya, ate tukibuulire abantu abasobola okutuyamba ku bintu amangu amangu. Kakomeko wano olwaleero enkooko muzitegedde, naye ndi ne bannange tulina abanywanyi bano aba Kunguvu Herbal Research basangibwa Bulaga ku Mwenda, bajjanjabisa eddagala eryaffe ery'obutonde era nga bawonya omutima, olina pressure, omutima ogwewuuba, kusanyalala, mutwe, zino ntunnunsi, kuziira n'ebirala bingi nnyo. Kubira mukulu Kalule ali ku 07507515610. Jiddamu gumu eri 07507515610. Beba Kunguvu Herbal Research era bali wano e Bulaga ku Mwenda. Bekwata engeri ya Corona Kambe yita mu bwangu nga alimisa olunwe asonga busonzi ti wano ne wali ng'olubimbi luwedde ne weebayiika nnamba y'abaamanyisa. Nze mu Nabusiro ndine muganda wange Kikambi ow'effumbe, agamba nti ebaka basengejja. Kale baba ng'ebaka basengejja, kasolo kifumbe ebaka basengejja, tokozaakoza mu lw'effumbe, bakuba emibala galinnya ebaka n'ebisoko ebirala bingi nnyo. Ab'effumbe batumiddeko n'ab'endiga batumiddeko. Dokita naawe nkulamusizza mu ngeri enjawulo era mutumiddeko. Mubeere bulungi.